tuwadde bagenda Mbale Rural ne tugisazaamu tugenda kugigatta mwezi ogw'okumi bwe tuba nga tuzze kukola Mbale City kubanga wabaddeko logistical challenges mu motoka etambuza emizindaalo n'ebirala ne tusalawo obutakola ekitundu ekyo okutuusa lwe tunayiteegeka obulungi. Oba terina abantu ababitegeera ndowooza balina naye kyabunafu. Tebatuula n'abantu okubasomesa okubagamba nti si kyakubagoba kyokka, kyakwagala bayimirize ebintu ebimu bye bakolera mu ntobazi kubanga waliko ebintu ekirabika ebisobola okwonoona entobazi naye waliko ebintu ebisobola okukolebwa mu ntobazi ne babijjamu ssente. Ekizibu kiri nti okubajjamu nga tolina kirala ky'obasomesezza okukolera mu ntobazi kirina obunafu kubanga omuntu bw'omujja ku kintu ekimubeesaawo n'omukasuka ebbali tomuteereddeko alternative oba oyagala abeerewo atya, naye bw'oba omusomesezza n'obateekamu n'essente ne bagenda mu bintu ebipya bye basobola okukolera mu ntobazi oba awantu walawo nawo oba obatadde ne bafunamu ssente ezivaamu. Siraba lwaki abantu bandibadde n'okutya oba okubaawo enkaayana tekyandibaddewo. Tebasisinkana nabo n'okubasisinkana, bateeka ebyapa ku ki mu nsalasalo z'entobazi okubagamba nti abantu abayita kunanga ku layini eno bagenda kubagoba, kyokka ekyo tebasisinkanako n'abantu bonna.